Bulega Umaru gemanya gange President wa Uganda National Bouncers Federation era nga ndi wano njagadde okwogerako ne bannange bana Uganda bannange era nze ne kusiŋŋaano bane bakutuleetera ng'oyambadde t-shirt yaffe nga weenyigira mu bumenyi bw'amateeka ffe lwakube waffe tebiriiyo saagala balimba naye waliwo ababikola kati nga bwe mulaba obwana obwo obusamba abantu ku street ekyo kikyamu n'afande na Lweyiso ejo yakyogeddeko n'agamba ekyo tekisoboka aba security Uganda Police ne security agency zonna ne babawunsa mukwatagane obwo bubinja obwo bweyita simanya gaali egaali nno bano bayimbi be babituuma tebiriiyo mbu gaali byebiki obwo bwana bwa myaka 14 obusamba abantu naye nga kisaanidde omuyimbi okubanga atambula n'eggaali kikyamu era nze nakyogerako emabega kaawo ne mbagamba nti muto wange Alien Skin yali abalina ne time eno nze nejjo nayogeddeko ne manager wa Alien Skin jjo ne manager Mutima oyo manager wa Chameleone ne mugamba sebo ti ekintu kino omuyimbi wo w'amaanyi era yaliko naye ekintu kino bwe kinaba kigenda maaso omuyimbi wo kaali yayegenda koma erina weegenda okukoma maaso awo so nga ate Katonda abadde amuwadde omukisa ng'ekyakola ki ng'ekyagenda maaso wejjeeko abantu abo abeyita eggaali n'agamba wa abo si kyabalina wadde omuyimbi wange aliko babawunsa babiri aliko yaŋambye bana DJ n'ateekayo music be bantu bana n'agamba nze sikyalina ki abo bantu ne mugamba muto wange nkwegayiridde nze akugamba nina experience mu bino byenkugamba bagenda kutuuka time nga bwolaba bakweripyeko olw'omuyimbi okwambala ebintu by'amagye gwe wennyini bakunone n'omuyimbi abantu abo bonna abakuwerekera bagiwadde omuliro bagenda kudduka buddusi ne mugamba gwokyalaba ba Chameleone nga babikozesa ebyo basajja bategeera ekintu kyabwe omulimu gwabwe bagutegeera okyalaba babebekulu nga bambala ebintu by'amagye omwana n'agamba nti sebo ne kompulira kano ngenda wa muyimbi wange kujjayo buli kamu okusinziira ku kiripu gye nalabye afande na Lweyiso gye yakoze eki gye yatwaddeyo n'olwekyo olw'okuba nti General na Lweyiso yavuddeyo n'ayogera ku ekyo omwana naye ekintu ndowooza yakirabye so nze ŋŋamba nti ebyo bye bayita eggaali ebyo tebiriiyo poliisi etuyambe tukwatagane nayo ffe nga bakanyama ng'era bwe tubadde tukola emirimu okuva emabega kati mwongere tusembeza abo abaana tusobola n'obbajja kuba baana b'abantu bava mu maka g'abantu si ba training naye bo beekolamu akabinja nga bw'olaba kati oyo ali ku kamera kati oyo wa myaka emeka taweza myaka 2 naye be baana abawerekera abayimbi yefuula mukwano gw'omuyimbi yefuula mukwano gwa manager w'omuyimbi oba mukwano wa manager n'awerekera baba bagenda bali abakulu bali maaso bano bo bakola mulimu gwabwe n'emabega so n'olwekyo ffe ekyo kintu tukivumirira ffe nga babawunsa twadiployingako mu paaka awo ne ku street awo ku Baton Street paka ku Yamaha Center waggulu nga teri gwosobola kusambira awo n'olwaleero luno teri muntu gwe basobola kubbira mu paaka enkadde oba ku Baton Street ffe twanyiga ne tugamba nti mwabasamba abantu poliisi okuviira ddala ku mini price wansi wano nga ku Baton Street paka waggulu ku CPS tewaliwo omuntu gwe basobola kubbira awo kubanga awo wewaali danger zone so kati ebintu byonna bibadde biteredde mbadde nsaba poliisi ekwatagane ne babouncers ne babokisa bannaffe mulimu babokisa nga ate nabo bakola omulimu gwaffe tukwatagane obwo obubinja bwonna obweyita nti bukuba abantu ku street tubumalewo bannayuganda babeere emirembe gyabwe oli ava e Kampala ng'ava kukola sente azitwalire mu nsawo ng'ajja ku bankinga nkeera ne kati omuntu atya okutambula n'emitwalo 2 ne 10 bajjamu kuba embabazi wogole kikwanga ababakuba si bakanyama si babokisa bwanayana bwekolamu obubinja ne bwefuula nti gaali ekirala nsabye abayimbi guno gwe mulundi gwange ogusembayo mweyawuleko abantu abo ffe tukoledde abayimbi tubadde n'abayimbi ebbanga lyonna nze Eddie Kenzo mujulizi wange ba Chameleone bajulizi bange kuba benkoledde mu bibiina byabwe naye ffe twakolera nabo nga tali muntu gwosobola gamba nti omuntu yadde atambula ne Kenzo ne bamubbako essimu nedda ebyo tebibaddeewo byakajjamu eno generation eno empya abayimbi bano abapya bano abaliwo so nsaba ekintu ekyo kiggwewo poliisi ekwatagane n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe private security tukwatagane obwo bubinja tubumalewo mpozi waliwo ne bannaffe
abo bo saagala kubaleka mabega abakolera ku kizimbe ewa mwami Hamu oyo mukama waffe nkubira omulanga mwami Yasini eno message ejawuwo mukama wange abantu baawo ku kizimbe bakyayambala ebyambalo poliisi byakoze eki byaweze nsaba abantu abo bonna abali mu kizimbe bakyuse nyambala kubanga bwe babalaba babayita babawunsa fenga batuyite eno ku CPS nga tugamba mwami Tanuyi nti abo nedda ssebo abambadde bulaka si babawunsa bali bakozi ba Hamu babawunsa mu abakyusa dda bambala white na blue so abo si baffe nsaba mwami Yasini abantu abo bakyuse nyambala balekerawo kubayita babawunsa fe tuli basajja tugoberera amateeka ga Uganda ate nga tutambulira wansi wa Uganda Police tetwagala batuyite bamenyi b'amateeka ng'ate abantu abakikola balala yensonga yange nga tumaliriza w'obubaka bw'obusemba eri gavumenti oba abakulu abakulira enteekateeka y'okubanga muzza uniforms zino n'abayimbi abatambula n'eggaali tuwa obugambo bw'obusemba kantandike na gavumenti yaffe ya Uganda njagala kugyebaza enteekateeka yonna gy'ereese babawunsa okuviira ddala mu lockdown eyasooka paka olwaleero babawunsa bwe twali si bwe tuli babawunsa kati bakola olabira ddala ng'emirimu gyabwe bakola na bwegendereza ate bakolera mu mateeka ekyokubiri nebaza gavumenti okutuyamba okutusapootinga bino byonna byolaba mutwale uniform bazigazeetinge gavumenti senga si gavumenti era yandibadde tekola ki tegenda mu gazeeti so njebaziza nnyo mwebale nnyo ate era temukoowa n'ebibiina by'abannaffe ebirala byonna mu Uganda ebyababawunsa byababokisa nsaba byonna uniform ezo ze bakozesa bazitwale mu gazeeti bazigazeetinge tubeere ng'omulimu gwaffe tukola ki tugukolera mu mateeka so kanzire ku bayimbi bakama baffe abayimbi mbaagala nnyo mwe bakama baffe mwe mukozesa babawunsa baffe naye ngenda kubasaba omulimu gwammwe mugwagale nnyo n'okusinga ebirala bano abantu be muli nabo eno gganga gye mutambula naye abantu 20 omuyimbi omu otambula n'abantu 20 ebyo byaggwawo Uganda yakyuka kati Uganda ndala tambula n'abantu 4 tambula n'omuntu ateekayo music tambula ne DJ tambula ne bawunsa oba 2 tambula ne manager bamala lwaki otambula n'abantu 20 baaki omuyimbi n'oyimirira mu lyango n'ogamba abo bonna okuva wano paka eri bonna baaki gogenda kuba ku stage nga bali backstage bo bakola ki batulugunya bantu backstage oluusi bayinza n'okuvaawo ne badde eri mu bantu bakubala nti anaatera okumaliriza okuyimba nga bakomawo backstage ne tomanyi bye bava kukolewa eri mu bantu gwokanya kubayita bantu bo kumba ate batuuka mu show bakola birala n'olwekyo mbadde mbasaba mwegyeeko gganga y'abantu eyo gye mutambula nayo nga General Reis bwe yakyogedde bwe muba mukikolera ddala nange nkikkaatiriza mwegyeeko gganga y'abantu omulimu gwammwe gusobole okutambula obulungi nkubiriza babawunsaazi mwenna bannange mugoberera amateeka poliisi ge yakola ki ge yateekawo ate mwongere okwanagana ne poliisi mwagale nnyo poliisi kubanga be bakama bammwe mukolera wansi waabwe tolwana na mu poliisi naye lwanyisa nnyo omumenyi w'amateeka era bw'omukwata mukwase poliisi bye byange ebyo mwebale nnyo mwebali eddala